Enamba y'essimu twagibateerako naye nga bakuba babasajja bali mu byakukwana abakazi nabo era byebyo byebimu manyi ennaku zino byakyukamu. Ate nga n'abakazi bakubira okukwana obadde ki sikitegedde ennaku zino byakyukamu so saayambibwa. Kale ky'abasajja kitegerekeka kati abakazi nga bagamba ki era nga n'abakazi bakwana baagala kukuwasa Zubeda ye tananyega talina kyeyanyezesa ofa tewali yadde simanyi tewali yadde waliwo abagamba eyo amutwale ku DNA nze siina buzibu ekituufu njagala zuula mamange omutuufu kubanga simanyi mama wange naye ate abantu abandi abagamba ye mama wange era omuntu akukubira asooka testingako ku WhatsApp biki era nga bebitandika nakukubira nga omusajja era wakola oluusi akubirako ku video call ayagala kulaba biki agamba mama wo mumanyi mbeera naye biki bwebityo bwe kiri kati ate ogenda olaba nga azze mu biraatu meetinge wana ate bwebityo ate nze ebitali bintu omukazi ensi eragawa Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Oyina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano kula Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Live kwetubanga bulijjo era kwetulina olwaleero twebaza Mukama olw'ekisa kyatuwa twebaza Mukama olw'amaanyi gatuwadde trending zatuwadde ne waggulu wa byonna tumutenda buli kadde olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde ffe baani abakyali abalamu gwe mwana Katonda gwawadde obulamu just ky'olina okulemerako n'okwebuuza buli kadde lwaki akyakukuumye ng'okyalimu na bannaffe bangi essaawa eno yennyini tebagisusse obulamu bugenze ffe tutakyali balamu nga tugisusse tulina okwebuuza lwaki akyatukumya nga tukyali balamu. Nze nzikiriza nti Oludunda kitaffe ye Katonda waffe era buli kadde n'ebiseera ebizibu yajja atuyisaawo awo tewali mulala. Mweyune Kristu ng'oyita mwoyo olwo nno bijja kugonda ffe gyatujja wala okutuukako wano tetugamba nti twamalayo naye yaddeko wadde nga gye twesunga okulaga mu maaso tusuubirayo amasavu omubisi gw'enjuki n'amata. Katonda waffe tatuteekererangako ekitaffe buli mu mbeera era yeddunda. Nywerera ku maviivi tosagasagana buli kimu kijja kuba. La Bongo Charity Foundation yentumye wano Village Basket Campaign yayingiddewo dda. Katonda akwadde omukisa n'olwaleero ogw'okubaako gw'oyagala gwagamba nti nandibadde nnyamba naye siina kyakuwa. Village Basket netegeeza ki nti buli omu wakwetwalira omukisa gw'okuyamba ku luno. Oyina ekintu kyonna ky'otakozesa, oyina kagatto, oyina t-shirt, oyina blouse, kiteeteeyi, oyina earring, lipstick, oyina kabiniko, oyina sowaani, menye kindeke ky'oyina suuko, oyina bulangiti, TV, ekintu kyonna ky'otakozesa. Village Basket ezi okikutwalako. Ebintu bino kwa biteeka mu Village Basket ffe tubitwalira ddala eri abantu ababyetaaga. Bongo Charity Foundation etuuka mu bantu abanaku ng'oli bambi yandibadde yeeyagala naye nga talina suuka, talina bulangiti, yandibadde agenda okusabako naye nga talina lugoye, talina ngatto, yandibadde agenda okwogereza omukyala nga ne gwayagala okwogereza amumanyi bulungi naye nga bambi talina mpale ng'ayita bute. So ebintu by'olabanga ebitalina mugaso ku mulala biba bimukyusa bulamu. Kyekirwesa campaign eno tubyongereyo gwe byolabanga
ebikooye byolabanga ebitalina mugaso ffe tubitwale birina okugenda omuntu awo afuna omukisa ogutenkanika bw'osituka n'owa olina biniigi nabyo takyayambala bw'obiwa omuntu atalina atambuza ebigere oba otutta omukisa ogutenkanika nze nzikiriza ndi kuno buli muntu wakutwala mukisa era omuzimu gw'okwokya ebintu ebikadde tugumenya ebintu bye tutakozesa tugumenya tugusindika mu nsi ey'enkalu omutali bantu gusaanewo nzikiriza nti Katonda yatuwa ekirabo ky'obulamu kyatubanja kiri kimu naffe kuwa so Village Basket Wabonja Charity Foundation kyetegeeza tukubire ku namba z'essimu eziyitaawo oba ku 0700 346827 0700 346827 fe tujja kujja tukikime oba tukulagirewo okukireeta olwo nno tublessinga abantu Katonda waffe nkomyewo n'omukulu ejje balikonya obulamu bwe butyo oli smart. Thank you. Sebo oli smart okalubidde mu wiiki eno empya. Webale kusiima. Amanya nze Nakayenga Kevin. Zubeda. Wali ejjeeko kwanda abantu bakuyita. Nalyo lyango nagange. Zubeda. Abantu babuuzeeko. Mwasibye mutyeyo abatulaba mwenna. Amanya geego nga mugawulidde osobola okwongerako erya Zubeda kuba abasinga lyebampita ne Kampala. Yes. Weewaawo twakoma omulango ogukubye w'okunoonya maama abantu bagamba Zubeda ye maama wo naye muli okiwulira kale ogamba wakiri bw'abase maama wange njagala mumulabeko wakiri tugende mu DNA bw'aba maama wange nakyo kiggwe kiki ekya otuuseewa abantu kale omulanga twagukuba abantu babiraba yonna ku YouTube, TikTok naye sayambibwa kanaawe abantu enamba y'essimu twagibateerako naye nga bakuba babasajja bali mu byakukwana abakazi nabo era byebyo byebimu manyi ennaku zino byakyukamu ate nga n'abakazi bakubira okukwana obadde ki sikitegedde ennaku zino byakyukamu so sayambibwa kale kyabasajja kitegereke kati abakazi nga bagamba ki era nga n'abakazi bakwana baagala kukuwasa jangu nze nkuwase ate nga tunoonya maama ate abakazi bakuzambya mukwano anti ennaku y'omulala abalala mwe basanyukira ate bakutandika batya era omuntu akukubira asooka testingako ku WhatsApp biki era nga bebitandika nakukubira nga omusajja era wakola oluusi akubirako ku video call ayagala kulaba biki agamba mama wo mumanyi mbeera naye biki bwe bityo bwe kiri kati ate ogenda olaba ngazze mu biraatu meeting wana ate bwe bityo ate nze ebitali bintu omukazi ensi eragawa we tuli awo so tetunayambibwa Zubeda ye tananyega talina kyeyanyeze sofa tewali yadde simanyi tewali yadde waliwo abagamba eyo amutwale ku DNA nze sirina buzibu ekituufu njagala zuula mamange omutuufu kubanga simanyi maama wange naye ate abantu abandi abagamba ye maama wange so sirina buzibu size mu bubi naye njagala kumanya kituufu oba muyinako oluganda oba ndi wa famire ye oba ye maama wange sirina buzibu size mu bubi njagala kumanya kituufu. Nakayenga yes gw'okujja mu kibuga wano ozobeerawo otya soko tuddiremu kkoko ozobeerawo otya weerandiza otya paka wano nze nakulira ku street naye nenfunamuko ku buyambi awo nensomako akatonotono awo wenamala okusoma sirina kyenazzaako kiri awo kyamaanyi era olw'ensonga ya ssente olw'okubanga nti naye omuntu eyali abantu abaali bankwasaganyizaako nga nabo bakoze ekibalemereddwa naye bantuusaako mwesifu asenvula nasenvula namala 2022 mukwano gwa mama gulumo omukwano gwa tata gulumo oli awo oli wekka mu nsi ndi awo mu nsi ninzekka kozi n'abantu era kale nga wamanya abantu abategattako naye era nga ninzekka ogamba nti ekya family ninzekka
olwo wabera ku street okwo street wagivaako oti street eyo ninamu talent abatulaba ninamu talent era abantu abamu bamanyi nga ba MC Fishi Amoti amanyi abayimbi kala abenjawulo tunyumiza y'okuyimba ne ba upcoming kati nze nakolako karaoke ye yanjija ku street mu party ya feri karaoke ya ku street nagenda nga nkunganya mpola mpola nga womanyi kati one day nasho je naliko kabala bakayita batya akabala ke twali tukoleddeko awo neninya stage netandika okuyimba ne okumayiminga kalira nga womanyi bya karaoke laundi yasooka nembeera waawo nenyimba kati oluyimba olusembayo n'oluyimba lwe nali nkubye olusemba lwali lwa Shiba Spimika ne wavaayo omugagga n'anfuwa 65,000 oluyimba naawe ya ku stage ne bu video mbuyina nabuteekayo ku TikTok awo nga nkyayiriba omugagga n'akufuwa 65,000 kukasima nga simumanyi nga tamanyi najinfuwa ku stage kwe kufunayo akayumba n'oggulayo akafaliso gamba nti ebitandikibwako kajjukira ekintu naye nakakitandika neŋŋamba ekintu kiraka kirimu ki kasente nenkyongera nga ngira nakyo maaso nga nkola ku show ez'enjawulo Gulu Jinja iwa yonna ze gy'oba ompadde show nkuba nkola okuva olwo okuva olwo nentandika okutumbuka kati nagenda nkuŋŋanya obusente bwange mpola kwe kutandikawo akabaala ate wano tudde emabega wano okutembeya cyayi kwa nageze nekolako research nga abantu bona bagamba oyo mukyala mutembeyi wa cyayi bana abantu tebeerabira nakolerako ku bitaala emakindi wa makinde ku bitaala olaba ku God's Plan katwaliwo street eyo ngadda ku box eyo nakolerawo ko nga ntunda cyayi n'obuugi n'amata nga bakozesa nali era nawaawo natandise emitwalo gyalemeka natandise emitwalo 7 nasobola ogifuna gyeso akugamba gyezaava tokyajukirayo amanyiyo naye ebyo kambyesigalize nalinawo emitwalo 7 nengula yawo binika bikyawo wazirondo olabika saazi kyokambye byaddala musajja yeyazimpa wamukuula musajja yeyazimpa wamukuba luseke kasipali agaye wamukuba oluseke okukuula n'okuba oluseke si bye bimu lowooza okukuula kyabasajja kyabakazi okuba oluseke kyabasajja namukuba oluseke nampayo emitwalo wamulimba otya musajja yatubiwamu waliwo ali eyo nga noonya ligangeri gyeyakuba mu luseke nga takikya omusajja yansanga mu bbaala nankwana ngayo munabeera mu bbaala nga omanyira vibes ebbaala kati nankwana saamwanguyira nze nemuwa enamba nenze wange neneebaka kati nampita nga wonagala netunyumyanyumyamu okusimu eboozibozi nambuza okola nemugamba sinafuna mulimu gwenkola gamba nti nkola ekyange naŋŋamba kati nze ebyo byokola nga mpulira sibyagala ebyakaliyoki nemugamba kati nze tobyagala nze oyagala mbeerewo ntya kubanga sina maama Kampala mama wange simukola ki taata wange sikola ki sina family oyagala mbeerewo ntya naŋŋamba kati kikyowulira kyosookola nemuganze buli mulimu nsobola gukola naye namukwano gwange wali ku switi wansi we yali akolera muwala nga yaŋŋamba waliwo ekifo nsobola okujja nenkola ki nenteekawo akantu nentundirawo kyayi yaŋŋamba ebintu bitambula nemugamba kankole ki kanjiyeyiye ndaba oba naafunayo gatoka chansi nejja nankubira essimu nansanga naŋŋamba tugende tulabe ekifo netugenda netulabawo naŋŋamba kati ogenda kukola otya nanguli oteekako ebintu flasika bwe bityo nampayo n'emitwalo 7 nengulako ebbinika nengulako majaani bikinga womanyira ebitandika n'obuwunga ne jesa biki ebyo
nentandika okukolera awo kweyo sweet nenjiriba nendaba nga bigaanye nagibeerako ebbanga obuugi nga tebutambula obuugi nga butambula naye nga ndaba ate byo bimmenya nga namanyira kwekubira ndongo obuugi kyayakwegezamu okutta obuugi nga binsobedde nengamba kazireyo mu karaoke nenzeyo mu karaoke nempamba n'ate buto olwo omusajja temukyayogera omusajja olwo twogera ng'era womanya ebyaba boys ab'e Kampala abantu bayaaye bayida abasajja bayaaye kulabamu omulundi gumutadda okitegeera naye yakomawooko emirundi naye nga mwezi yali mwezi omusajja omusajja yali mwezi namukwatira mu nyumba n'omukazi wenti lubona tewali kwegaana nengamba kati siina kiddako omusajja kankole ki olwedde nina ebizibu byange siina famire kangume n'ebizibu byange kanjiribe karaoke okusinga olwala obulwadde nenzira mu karaoke misana kubanze saamukubira nga ono gange na boyfriend we bulijjo ogendayo kati era saamukubira kati nagwawo bugwi kyenalaba engumi Sarana wekuuma otya ngaze ndaba amaaso go galaganga yakube engumi Sarana kale nayomba kyenakola nakwata ebintu by'omu nnyumba nenjasa TV ebyo biki nembyonoona bifresca nembyasayasa nemugamba katandikiraawo mudamike mwezimbi omusajja wali olina kyoguze oba nani sina kyenguza naye ate kuoba obudde nani nina okupyasa okwesasuza mutandikirawo mwezimbi anti yali alaga amwagala nnyo zenze gwali naye kati batandikirawo bezimbi bwewabakwata wadde n'okukwekanga nze nabakwata omusajja biki neyeegayirira biki nange nkemebwa biki ayeegayirira nze nkemebwa biki nsonyiwa omuwala namugaya wamma todduka oli mukazi babakwana bukwani gwe sigala awo nenyonoona ebintu byange we nali mbyagala nembireka ku ttaka nembagala mutandikira awo kati wamma naawe onoosobola omuzimba nenzirayo mu ndongo yange nenjirira teyakwetondera yeetonda n'akola biki naye nze koba obudde naye sobola mukuba naye sobola kuba mukazi baitha nze nsanga ba omusajja nga akwanya omukazi nga nkwana sisaalwana na mukazi nze feesinga musajja bona abakazi abakwana abasajja abakazi oba mukwanya oba tamukwanyiza enfeesinga ono ye bwe buba obuzibu bwange omusajja ye yaba obuzibu oli si bwe buzibu ono yaba obuzibu lwaki wakwanye baaki wakkiriza oyo yaba obuzibu teyaddamu kukubira simu afutanga ebiwedde yaddamu nankubira naye ng'ate nze nali mpulira nga bintamye nga njagala kale bulamu bwakubeera kugambe nti nga njagala kubeerako bwomu nga ono gaa toyagala musajja akutawaanya kawubeere bibyo osetolinga ebibyo game nti kati ndikwe kino kanfesinga kino yadde nkiyitamu naye ng'ate sigenda mmanyirwa n'abasajja ate sigenda gatta bizibu bingi nga terenti omulimu gwakuyiriba ate nga teko ne stress z'omusajja nedda nodda ku ndiyoki naye neekuuliramu nedda nempuliramu nempuliramu ekyegezo olwo eyankubiranga nti omukyala yali atunda cyayi yali akumanyi yali amumanyi abasinga we makindi bamumanyi emakindi awo abantu abasinga bamumanyi kuba nabeeramu ebbanga ng'era okuba ndyokera kutunda cyayi nekyayi wamutundira ebbanga ti cyayi namubeeramu oliyise ettono nalibeeramu namubeeramu awo ekitono emyezi nga 6 ekitono kitundu kya mwaka nga mwendi olwo nga ebyakaliyoka ebyo nga mpita kuba bali bagamba nga nti biba byabamalaaya Yesa waliwo abantu abali abamistekeni nga kaliyoki banansonyiwa n'ekimansulo byawukanira ddala si buli akuba kaliyoki mbw agenda mu bimansulo byawukana
awaka birina bisatu waliwo karaoke waliwo bikini bikini y'omutegeera kugera ku munene bikini yono gistring ekitegedde gistring naako waggulu costume oli bute naye nga oyambadde toba bute kale wesabika wano oba obiseewo nebbeere ng'olibisse wano oba obiseewo mu maaso na wano oyo bikini oba nga katimba ng'ebiri munda asobola nga birabika naye nga si kimaaso kati ekimaaso ate kyekiri ekyokweyambula biki nga woobimanyi ebyo ebimalirayo ddala kati karaoke y'omukuba oyambadde engoye zo karaoke omukuba oyambadde engoye zo era ebiseera ebisinga abantu abanyumirwa karaoke tosobola mugamba nti genda mu kimaaso okuba karaoke oluusi alabibwako ku bantu ab'obuvunaanyizibwa kale oli asobola okugamba nti kangende mubala nnyo omwenge ng'abantu bwe batusanyusaamu abawala karaoke temuba kweyambula temuba kweyambula temuba kuwemula okuwemula kusobola okubaamu naddala kwabo ba MC wano nga akwogerera wano nga gwe oli kupafominga bibaamu naye kati karaoke bikini n'ekimaaso byawukanira ddala wakolako ndiyoki yokka tewasukkawo asasukkawo ku ndiyoki ani gwe basinga osasula basinga sasula kimansulu okimaaso yabajjeno abamaze bumaze ne baddako bikini karaoke yasembayo kuba wali oba ojjeeko llo oba ojjeeko llo si bye bino ebya karaoke ne weemoola wali oba ojjeeko llo n'owoteemoola naye waliwo just appearance yo weka nga weeyambudde kimala bumazi so ebintu ebyo byawukana kati ate nembeera nga nina abantu abampushinga mu ebyo bya music nga n'oba oyagala obivaamu ofunayo omuntu akusika jangu tano wange okole wano jangu tugenda jjija jangu otuwerekereko tulina omuyimbi bwati jangu tugenda okitegeera drive ezo naye abantu bakyakola nnyo drive bazikola drive ezo nazikolerako side zeeyo bayitayo bati awoyima drive ezo ez'okudda ku bimotoka nabikolerawo oyima ebyo just nti wano e Kampala waliwo ebintu byesaawa kukolerawo olw'ensonga nti mulimu abantu makindi abamanyi bangi n'abantu abamu benkola nabo bano abampa emirimu waliwo ebintu byembasaagala nnyo okulabisa ng'ebyo byokudda ku gundi nozina ku mmotoka waggulu basaagala nnyo birabisa naddala mu kitundu gyembeera ebyo byonna obikoze nga gwe maama gwe taata nga nze maama nze taata weesalirawo sijja kgenda mu kimaaso sijja kgenda mu bikini nze asalawo waliwo wakulu osaba ogenda ku kyaki owe mu ddiini we nali nga nkyasoma secondary was it nali mu senior 3 2021 nali mu scripture union nga ni member nga wano mu praise and worship kubulira njiri bible study byonna nga mbibeeramu nga mbaliidinga kugamba nti nandibadde nga ndi bwentyo naye nti nembeera y'ensi ekusika obeddewo otya jjukira ekya kyaki kino osobola obutakifunamu mangu ate ng'olina okulya olina okwambala buli kimu kikutunuulidde gwe mama gwe taata kati so kwe kusalawo n'ennyingira ebyensi seza wali reading bible studies biki olinamu kwenyiririza bible zewajja nazo mu nsi nga zo zikutangira obutava ku nnyo ku mulamu oba wajja na ebigambo nze era bwe mba nkute microphone wali mu kyaki kuyimba kubuulira kigambo nsobola yasobola okuba nti enjiri nsobola gikubira ddala kozi olw'okuba nti verses ezimu ngenda nzeerabira kuba kati kitutte ebbanga ndudde okusaba nsabira wange olw'ensonga nti n'emirimu gyenkola gintwalaganya bwe gityo baala kati ate kyaki
sabira wange verse kijo tajjukira yali esinza okukola obulungi oba ekkoze obulungi mu bulamu bwo bwonna noga nti verse eno yamakulu enkola ebigala ebirungi ebitenkanika. Verse eyo eri John 15 John chapter 15 verse 16. Asajjukira bulungi naye nze nkolera nganzi. Nina engeri gye nsobola ojja nnyonnyolamu mu mutima gwange. Nga togyatudde. Nga sigyatudde. Badde oyagala ngigamba abantu. Mbadde njagala gibikula wano. Gibikuleko olabe weesomaawo. Tugitambule ffenna. Okay. Ogambe John 15 16. Nze ate yange ekyasinze okuba ey'ettendo eri John 15:12. John 15 to 16. John 16 states, you did not choose me, but he chose you. And he appointed you to go and bear fruit that will last. You did not choose me, but you choose you. You chose you. Tewanonda naye weeronda. And appointed you to go and bear fruits that will last longer. Nkwegamba amakulu agalimu nti kale lwakuba nti ezo Bible za njawulo naye nze Bible gye nali nsoma Good News Bible naye nga yeegamba si mmwe mwannonda wabula nze yabalonda mumale ebibala ebinaabeerawo mwekyo nti okweyisa obulungi kubanga kyeyongera nga babuuza bibala ki ebirungi mufe abantu ebiyinza okubeerawo ebbanga nga tebivaawo ky'oyinza okukola okitegedde kati ng'okusaba okugaba okweyisa obulungi mu bantu ebyo ebibala era ebirungi ebitaggwaawo naye waliwo ebintu ebiggwawo nga byakaseera buseera. You did not choose me, but I chose you. Temwannonda wabula nze yabalonda. Mubale ebibala ebyo ebitaggwaawo like ebitoonooneka oba nkikugambe ntya ebirungi eryensi kubuulira njiri okugaba okufaayo eri abanaku okukyalira abalwadde okubudaabuda abakadde. Kati eyo verse gye nakula nga mpulira mutima gwange nga mweri nga yeŋŋumya mu buli mbeera. Waliwo wali ogenzeeko n'owulira wali olunaku olwalukedde n'owulira nga omulimu gw'okola ogwa kaliyoki oba ogw'ebbaala gukutuuse nga owulira muli ekintu ekigamba nti Katonda asobola okuwaayo omulimu omulala nga gwetoloolera ku vaasi eyo oba nga kwetoloolera ku Bible n'owulira nga kaliyoki ono oba tokiwuliryangako. Omulimu omulala omukisa ngulina ogwa ssente nsobola zifuna naye omulimu gwendimu guno tegunnantwala bubi ogw'ebbaala olw'ensonga nti nfokasinze nnyo ku ssente sifokasinze nnyo nti ebbaala abakazi b'ebbaala beetunda abakazi b'ebbaala nfokasinze nnyo ku ssente nti omulimu gwange gumbeezezzaawo seetunze sibbye siyayiza muntu n'omu kati ndi comfortable. Kati singa manfunye oba capital nekyeyongeramu oba nga nfunye ssente oba nga nfunye chance funyewo omuntu ankolera omulimu nsobola okugukyusa naye obudde buno tegunvuze bubi ogwejjusa tegunvuze bubi. Waliwo abagaa nti kati ng'ebbaala yo nagiraba nti nti abasajja abajja okunywa okukwatirira abakazi gwe bakasoma abo tebabikolere n'owulira nga oli kukoona ku kibegabega olina kukoona ku kutu.
ebyo bibaawo naye kisinzira omuntu neeyisa gye weeyisaamu n'abantu kikyobalaze omuntu abantu ensi terina kuvuga sipiidi gw'olina kwetwala nga bw'oyagala nti neesetinze ntya nze ensi tenvuga sipiidi nkola kyempulya kyenjagala bwemba sikikola emba sigenda kikola bwemba nakikola nkugamba nti ngenda kikola oba nsobodde oba sikoze eki anze ensi tenvuga sipiidi ndiwaddemu okugamba oba ekyokunkwatirira nga kwe kungulako omwenge osoogenda mu bbaala endala ndi fayini nakyo weewaawo ekitone ekyo ekyokuzannya katemba wali ogezezaako okujoyininga ku firimu zino ennene film companies ennene ezo firimu ezo nagezaako zijoyininga naye firimu ezo tezirimu nnyo sente naddala nga wakatandika so nti okusinzira nti nze siina ndabirira anti ambeerako nti andabirira mba nina okuba nga nkola ekintu nga manyi kigenda kukola ki kuzza sente so mbyagala nsobola obiyingira era mbisobola naye right now siina kintu kimpushinga nti oba nti wemala ovaayo nti musibeeyo naku lulama ngendako mawuntandikire ku ki yensonga lwaki sinabiyingira nnyo naye nga byonna mbisobola so nti wenaafuna akaaganya oba nfunye omuntu ankwatirako oba nti nfunye ekibiina ekirungi nga ndaba nange nja bba nfunamu nsobolera ddala okuzannya katemba weewaawo omanyi kiri kibaye kinnumya nnyo omuntu ekyogga nti omuntu gwe twakubira omulanga gwa maama tetwaddamu kumulondoola ali ku ki naye ate kimazeemu amaanyi nti ate abakazi n'abasajja bonna obwongo bwawe bubawa kimu kyakukukwana ate n'abakazi naye n'abantu abaleeyo mutuyambe bannayo mutuyambeko tumanye ekituufu kubanga kati abantu abasinga bali mu byakwebuzaabuza ate maama wo mumanyi ate kiki bino bali mu byakwebuzaabuza mutuyambeko abantu ab'amazima tutegeere ekituufu tumanye ki ekiddako nekyetuzzaako kati enamba tuddemu tugigabe oba kuba kati ate neeraliikiridde ate oba bali okuguba obamanyi obbandolinga no nze mmanyi okwandolinga abantu nze seevuga sipiidi mba mmanyi ekikkola katugigabe era enamba eri 07 42 67 22 00 0742 67 22 00 ate waliwo n'omuntu ali eyo nga ye Zubeida tamumanyi oba nga maama we tamumanyi naye ng'ate asobola okugamba nti nze nina bizinensi gye nsobola okugattako neyongera mu maaso bizinensi zo waliwo abalina ebigundi za komedi z'okuzannya emizannyo nga zisobola okukwatako waliwo abantu abagaa nti nedda nze nina ebbaala eno wadde sikiririza nnyo mu kutamiiza abantu naye kati ekiriwo tusabye mukama ekyo nakyajja kukitwala nina dipo nsobola okuba nga nkuwa nontundirako wano kengekanha sikiririza nnyo mu kutamiiza bantu naye ate munnaye kyekiriwo waliwo ababeereyo nga yasobola okwempawalinga business wise kubanga buli mukyala mukozi ng'ayita mu komedi kalyoki olindowooza ye tokyamujjumbira nnyo katuyite wano upgrading amudde ate mu komedi kalyoki oyo sikyamujjumbira nnyo olw'ensonga nti mbeerako kalimo kange nga mbeerawo kale n'okusigaza ekitiibwa kyange ng'omukazi ng'omukyala kati ndaba emyaka gy'olimu n'ekitiibwa ky'olimu kati oli mwana muto naye ate ndaba Katonda akusitudde n'akuwa fevya ey'okulinyisa ku ddaala eddala so omuntu ali eyo nga bya komedi kuyimba n'omuntu omulala yena agamba ati no nsobola okukwatirako oba nze nsobola okwongeramu ku kapito obe bulungi kuzannya mizannyo wendi enamba eri 07 42 67 22 esembyayo 00 nze nzikiriza nti atusinkanya lwa nsonga era nzikiriza nti emboozi ezimu tuzigwako olw'ensonga Mechanic Rabongo likadde bwentyo bwemba
interviews zaffe bw'ozeegendereza eddakiika oba seconds 3 agasooka tugawa enjiri ya Kristo. Akadakiika akaddako ne tukawa abaana Katonda be yatukwasa tusumbe n'abantu byateekako mu ngalo zaffe tukulembere. Wadde nga emmaliriza ya leero yanjawulo, njagala okulekera John 15:16 verse eyo ogirowoozeeko, ogisome buli kadde, sina kingi ogisomesa abalala. Nze nzikiriza nti Katonda asigala ye Katonda era Yesu asigala ye Mukama, tayongerwa kutagattibwako nga bw'abikoze mu bulamu bw'abantu abalala. Tumusabe naffe abikole mu bumu bwaffe, bw'opaintinga naffe, bw'otugulako ebisiige byaffe, oba otusobozesa ddala Ministry ya Bonchate Foundation okubeera otwajja n'enjiri ey'omwana wa Kintu n'Ennambi ku lw'omwana wa Kintu n'Ennambi. Foundation ento eyimiddewo lw'Abazungu, akalembeekereza akatini ke tulina tetukafunye lw'Abazungu, wabula abaana bawana, abaana beeka yenjiri Katonda gye yatubikkulira. Kimenya, kikanga, kisumbuwa, naye tewali njiri mpya etakola ekyo. Gwayagala okuwakana, genda osome ku ngeri ba disciples 12 gye bava mu bulamu bw'ensi eno bye bayitamu. Nze nzikiriza nti omwana wa Kintu asobola ddala okuyamba omwana wa Kintu katagenze mu bakyeruppe. Soba otugulako paint yaffe emu bweti oba otusobozesezza okutuwonya okulomba. Nsaba Mukama tuwo amaanyi n'ekisa omwaka ogujja guba omwaka ogenda otuwa breakthrough mu ministry yaffe eno, ogenda otuwa breakthrough mu bye tukola okuyimirizawo ministry yaffe eno, era guba omwaka ogenda okuba ogw'enjawulo. Tusomese abaana abasukka mu 10 basome. Eka Mengo foundation yaffe kibe ekifo ekigenda okujjukiza abantu ddala kituufu olusuku Eden lwali wano, era Katonda atwagala nnyo ekitenkanika. Weegatte ku Bonchate Foundation ng'oyita mu kuwa, mu kugoberera bye tukola ne mu kkubira abantu abalala omulango okutwegattako. Nze naawe bwe tulyegatta tulituuka wala. Twatuna n'ensi yange, weeraba.